عليه وسلم وبعد أبغانا ببتيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم مازم ومن تمشارة بسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجيواني wano mujjewa musembere wano twebaza ekitiibwa Allah azza wa jalla atukuumye okutuuka ebbanga lino lyonna atasooka tuli wansi sooka otule wansi ekofuna giteekemu kyogiteekamu osooka ogende munsi twebaza ekitiibwa Allah azza wa jalla atukuumye ebbanga lino lyonna nga tukyali balamu byemu ku byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuwa obulamu ate nga abalala ebbanga lyabwe liggwako era nga eryaffe bwe tugenda okuggwako ne banjula mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obulamu kyengera kyamaanyi nnyo Allah ng'akyakikuwadde ow'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala nzizaako okubeebaza mwenna bashuyukhu bange ab'ebitiibwa okubeera nga ensonga etambudde ebbanga lino lyatengera ekyatambula baganda bange mwenna babitiibwa okubeera nga mutuufu mutaddemu amaanyi okubeera nga durusu yaffe egenda mu maaso ebbanga lyonna tusaba ekitiibwa Allah akkirize tabaraka wa ta'ala akitulageko mu maaso ge lunaku wategenda kubeera kintu kyonna kigasa muntu mu maali n'abaana okuggyako ebintu nga bino omuddu byeyetegekera okusanga nabyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amiri yabatumira amiri Badru Sentongo Ismaila yabatumira nnyo era n'abagumya nnyo era n'abasaba nnyo nti tugende mu maaso n'okusoma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala namulambulako nembalabako bonna nga gye bali era waliwo obuyambo bwali bwampeebwa nembo batwalira biidhinillahi tabaraka wa ta'ala naye nga basajja bakyali bagumu nnyo ddala naddala ku busiramu bwabwe era waliwo n'ebitabo bye namutwalirako naye ngaera akyayagalayo ku bitabo ebirala bye bakozesa era natugamba nti bantu bangi mwana wattu bazze ku mulamwa soka obala tuzina kikumi tuzinawera kikumi abasajja nga bakyali b'amaanyi mu busiramu bwabwe mu mbeera ze balimu era nga bakozi ba da'awa gye bali era natutegeeza nti bantu bangi bazze ku mulamwa era abantu bangi balongoose ku lwa da'awa yaabwe mujje tusekage tutuze myaka 3 kati myaka 3 bali awo myaka 3 bali awo nali muhimu nti alhamdulillah nti basajja bagumu wa in kana nti biriwo naye nga basajja bagumu era bakyagendedde ku daawa naye nga yabatumira nnyo Sheikh Ismaila Badru Sentongo saba Allah abakuume tabaraka wa ta'ala ate abajjeyo mu kiseera Allah tabaraka wa ta'ala kyategeka okubeera nga bajjayo badde mu bantu baabwe era badde mu basiramu baabwe biidhinihi tabaraka wa ta'ala era nalaba nti obusiraamu kyengera kya Allah tabaraka wa ta'ala okubeera omusajja ne babanga ali mbizibu asigala akyawangalidde ku manhaji asigala akyali ku busiraamu embeera zino ezingira mu bulamu bwe tezimukyusa kumujja ku mulamwa gwe yaliko ogwa tawhidi ne sunna ogw'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala n'ogwendera omubaka sallallahu alayhi wasallam kubanga kiba kizibu kyamaanyi omuntu kyatuukako singa embeera ezimu zimuyingiramu mwana wattu naava ku busiraamu singa embeera ezimu zikuyingiramu ez'essanyu oba ez'ennaku ng'embeera ezo zigenda kujja ku busiraamu tewaliwo kizibu kisinga ekyo abantu batuukibwako ebizibu mu nsi muno nga bingi era omuntu omu
ayinza okuba nga alina ebizibu nga 10 oba ebizibu nga 8 oba ebizibu nga 2 n'ebizibu byonna asobola okubivuunuka oba asobola okufa nabyo naye ng'akyalina obuki kiba kizibu kyamaanyi nnyo wadde omuntu ebintu byensi birongoose bulungi ne birongooka nabifuna naye obusiraamu akhiran mu kaseera k'okuvako mu nsi obusiraamu ng'abulese ebbali abusudde kiba kizibu kyamaanyi nnyo kyabatunuulidde mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Omuntu ayinza okuba nga mulwadde, ayinza okuba nga muki nga mulwaire, omuntu oyo nga ayina omukazi nga n'omukazi muki nga naye mulwadde, kyokka nga n'akaana ke balina nako kaki nga kalwadde. Kati aba abakutte abatwala mu kalwaliro kuba mulagiridde n'obusente bwalina obutonotono bamusondedde, aba atambula oba aba agenda mu mmotoka bamuwadde akamotoka bamutwaliko n'agenda atomera omuntu w'abandi, omuntu oyo n'afa. Bakongera sente saka mulete sente kugenda ebiri kula kwa mmaka atano mutano tunaye abantu batano tuweze ddira mu atano abantu basatu batuweddya mu asatu. Kati omuddu oyo aba atambula n'akola ki? N'akoona omuntu w'abandi. Bw'akoona omuntu w'abandi, omuntu oyo n'afa mu kaseera ako kamukoneddemu, naye n'akutuka amagulu, ne mukazi we n'akutuka amagulu kuba badde amutwala mu ddwaliro. Ebyo bizibu bibeka bizibu bibeka ebyo. Abakyali awo emmotoka etomedde omuntu oyo ne bagikwata, yaginako obuvunaanyizibwa, bamukutte omututte mu kkomera, assa omuntu w'abandi. Abantu be nabo baagala omuntu waabwe. Ebizibu bibeka biri ku muntu ki? Kyokka gy'asula bamubanja renti tasasulanga emyezi 7, va mu nnyumba yange sagizimba gwe kuzisulamu. Ebyo bizibu bibeka. Abakyali awo omukazi yakutusa amagulu naye afudde kubanga bakufunye accident. Ebizibu bimeka? Mulowooza ebizibu tosobola kutuuka ku muntu omu? Tewali alina bizibu ebyo nga muntu omu n'okusingawo. Kati ebyo omuntu asobola okubivuunuka n'abiyitako oba asobola okufa nabyo. Mula musajja ng'abadde n'ebizibu, abadde yakagira kino ate ina afiiridde mu bizibu, naye ebyo byangu nnyo gy'ali singa aba alina obusiraamu. Ebyo byangu nnyo gy'ali singa alina obuki? N'afa n'obusiraamu bwe. Kubanga bw'afa n'obusiraamu bwe, bino ffe bye tulabanga ebizibu, aba atandise yo okweyagala. Mu kaseera wano waafiira aba atandise okukola ki? Okweyagala. Ffe bisigala eno gye tuli. Tikale bannange Khalidi yakozebwa ati bwati, n'amenyeka, n'agwa mukyala we ne bakola ebyo biba bisigadde ffe gye tukola. Naye nga ye Khalidi afudde ne tawhidi ne sunna, waafiiridde atandise okweyagala. Bisigala eno gye tuli. Kati obusiraamu tubukuume nga kya bbeeyi, era tusabe nnyo Allah azza wa jalla abutuwe. Tukade tutya? Tusabe nnyo Allah azza wa jalla abutuwe, ate tusabe nnyo Allah tabaraka wa taala atugaggaweze ne halaali, ate atuwe n'enkomerero ennungi, ate atusonyiwe, ate atuwe ne ssente nga nnyingi, n'abaana nga bangi. Wangi
tusaba Allah azza jalla tuwe sente nga nyingi n'abaana nga bangi ate atuteremu baraka ate Allah tulongoseza obusiraamu ate atusonyiwe ebigambo ebyo bibasanyusizza naye ebigambo ebyo nabbi yabisabira Anasi era Anasi n'abifuna ebigambo ebyo nabbi yabisabira Anasi radiyallahu anhu era Anasi nakola ki n'abifuna n'amusabira n'obuwangaazi obw'amaanyi Allah muwe emyaka nga mingi era n'abifuna era Anasi radiyallahu anhu bemu ku basahaba abasembayo okufa era bemu ku basahaba abalina sente nga nyingi n'abaana nga bangi era bemu ku basembayo okufa era edduwa eyo yemu ku dduwa gye tusoma oba ze tusoma nga tetunaba kutoola salaamu mu swala maze okusoma tahiyatu oba tashahudi omaze okusala omubaka sallallahu alaihi wasallam kati ezimu ku dduwa z'osoma nga tonatola salaamu mwemuli edduwa eyo omubaka yazisula Anasi radiyallahu anhu nga musabira abaana abangi ne sente nyingi n'obuwangazi nga buwanvu era Allah mulongoseza eddiini ye n'okumusonyiwa edduwa eyo mwemuli ebintu bitutamanya muno mu duniya ate era mwemuli ebintu bigenda okututeekeza kuki ku akhira kubanga omuntu olwaliro sente n'abaana bibitutamanya mu duniya si bwe kiri bubeera ne sente buli kimu kyonna kijja kukola ki era obutabanguko bwonna obuli mu nsi olwaleero gundi atemeredde gundi asibisizza gundi atisizza gundi bamututteko omukyala bamututteko ennyumba bamukoze batya bawambye abaana ba gundi bamusazeeko omutwe bamutemudde byonna kiki tewali kirala naye byonna omuntu awangangusa agenza avudde ku bantu be kiki sente ebizibu byonna biri mu nsi olwaleero sente ze yebireese so nga ate sente zo omuntu asobola ozifuna mu makubo amaki amatuufu era nasaba Allah azza jalla zimuwangaalize nga za baraka era omuntu asobola n'okubeera n'abaana nga bangi era omuntu asobola okuwangaala ebbanga nga ggwanvu era omuntu asobola okulongoosa eddiini ye era omuntu Allah azza jalla asobola okumusonyiwa edduwa yali mu Sahih al-Bukhari omubaka sallallahu alaihi wasallam nga asabira Anas radiyallahu anhu era nga nomubaka atuyigiriza nti ebintu ebyo tubisabe Allah azza wa jalla edduwa egamba bweti egamba nti Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfir li edduwa eyo mugiyige era mugisome nnyo osobola okugisoma ebweru w'esswala osobola okugisoma munda mu swala nga tunatola salaamu wonna wawanikidde emikono okusaba Allah tabaraka wa ta'ala musabe ebintu ebyo Allah jabbiku wa tabaraka wa ta'ala egamba nti Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfir li ebigambo bibiri mu dduwa eyo byebigendererwa by'omuntu era byoyagala ku nsi ne kuki oyagala Allah kuwa sente esente mwonna ozifuna ebintu byonna byetolera ku sente si bwe kiri ojja gula amataka ojja gula amamotoka ojja gula ennyumba eziwedde ojja gula amapoloti ojja kuwasa ojja ila akhiri lhajati zonna ojja bifuna byonna gweinaki ekirala baana sente bwozifuna ogwasa omukazi bwofuna omukazi nga wegatta naye nga Allah abawa abaana si bwe kiri kati byonna bisabe Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ye mugagga Allah tabaraka wa ta'ala kigagga wa Luganda kati ogamba wangi Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfir li
mpaka tuyigiza bigambo ebyo gagamba nti saba nnyo Allah azza wa jalla ti Allahumma akthir mali wa waladi, ay Allah azza wa jalla n'abaana bange. Kati ebigambo ebyo tebikomaawo, osaba Allah azza wa jalla akuteremu baraka omukisa, kubanga Allah ayinza obikuwa nebikufukira ki. Twalinga tumanye dda nti Allah agesa na bibi byokka, ti omuntu afuna ebizibu olwaleekaana Allah ngesezza, Allah akoze bwaki, ngudde ku bizibu naki wahakadha. Tikira Buganda twalinga tumanyi nti muntu afuna ebizibu tolo Allah abeera mukoze eki, era nga omuntu afuna ebizibu bamubye bakoze batya lwagamba nti Allah mugesezza. Naye Allah azza wa jalla asobola okugesa n'ebirungi byennyini, kuba Allah yagamba ye ebirungi nabyo bigezo. Allah yagamba nti wanabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Allah yagamba nti mbagezesa n'ebibi n'ebirungi era gye ndi mugenda okudda. Tuvola bati mpaka wanatuyigiriza tusabe Allah azza wa jalla tere baraka mbana abangi ne sente nyingi Allah sitere mu baraka. Babutaba mukisa munange bitubinza okwononeka lebera ngo birina nenga toyina mirembe nga bano balina nenga temuli baraka nge sente ozirina nenga temuli ki nenga byonna byengera era birungi eri omuddu Allah ngabikuwadde tabaraka taala. Kachofugama nti ay Allah tabaraka taala esente zino n'abaana byompadde era byenkusabanga bingi binteeremu baraka binteeremu omukisa mberenga mbikola ku lulwo. Era kyovala bamubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku bantu abana ab'edduniya eno kuba yagamba nti innama dduniya li arba'atin, ensi eno y'abantu bameka? Asooka yagamba nti rajulun, omuntu ataahu llahu maalan wa ilman, ye muntu Allah gwabawadde sente neyirimu. Kati mbintu ebyo mu sente neyirimu fahuwa yattaqi llaha fihi wa yasilu fihi rahmahu, ng'atiramu Allah tabaraka wa taala era nga ayunga n'eŋŋanda ze mu sente zo z'abalina neyirimu eyo gyabakola ki gyabalina. Kati Allah abeera muteereddemu baraka mu irimu ye ne sente ze. Soba Allah tuwa irimu ne sente atatuteremu baraka Allah tabaraka wa taala. Ekyo sobola ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ng'omugamba nti ayi Allah nteera baraka mu baana abangi benkusaba ne sente nyingi zenkola ki zenkusaba. Ogenda maaso ng'ogamba nti wa atil hayati ala taatika, ayi Allah azza wa jalla mpa obuwangazi nga bungi nga bunene, mpa emyaka nga mingi, naye ompangaalize ku kukugondera, ku kukutya, mu kuteeka mu nkola eddiini yo. Kyekiro mpaka kyayogerako era mu hadithi endala dagamba nti omuntu asinga obulungi khairu nnaasi, omuntu asinga obulungi ma taala umuruhu wa hasuna amaluhu, ye muntu Allah gwabeera budde obuwangazi nga bungi emyaka nga mingi n'emirimu gye ne girongooka. Tegereka obuwangazi bulungi era Allah tumusaba tuwangazi ebbanga ddene, naye ng'obuwangazi Allah bwe tumusaba bwakumutya tekiina makulu. Allah kuwa myaka mingi naye ng'oli mukwejjero nga bwejjeronzi. Omusajja myaka 4 kuba omusajja emyaka 4 abakuze sibe kiri, omusajja myaka kati ngaazi ne musajja mukulu olidde ngozi ate ngozi ate ngozi kakiki esande zafulumadde toziraba. Kati omuntu musajja mukulu nganzi, omusajja mukulu nga muzeeyi, omusajja mukulu nga Seeka Ssebalu, kuba mubasigale munada bamuli baana bato. Tusaba Allah azza wa jalla atuwangaza emyaka mingi naye ng'atuwangaaliza ku kumutya. Tuwunya nti omusajja abeera mukulu okutandika myaka 4 okudde waggulu, omusajja nga mukulu naye nga akyanywa sigara, akyali amayirungi, akyakukuta n'obuwala bw'obwagundi, akyakukuta ne bakabanne. Musajja mukulu myaka 4 okgenda waggulu akyayimirira kaludo, bazanyira ludo, tazanya
tekubobula ali awaleka na bulekanyi lwaki togaddeewo wandibadde oggalawo buli obubiri usibawo wali eri lwaki tosudde yingira galawaawo mukuba omukaaga musuna obubiri nenga musajja wallahi fe bali basajja bakulu nenga musajja mukulu kyokka ayimiridde awo ali mu kinu mu mpale ennyimpi n'amavivi galabika ne ka sleeveless akutte n'omuno gwa sigala bwafuwa ne sigala bwali wali bwagiranga bwalawalinga bwazannya obubi baba tali ku ludo ali ku drafti osegedde ali mu kutikka kingi gitambula autovaawo woba otambulira autovaawo gutambuza kingi talina jjajja kulaga ngaali naye nga musajja mukulu wallahi oba ali ku matatu ali mu nange nkubaako nange nkoonaako lwaki nze temunsuula biki mujja bijjawo naye nga musajja mukulu oba ku mweso osegedde oba musajja mukulu ali mu firimu wano muwala nono muwala ono mukazi bali mu mboga ali mu firimu ku biberenge ali ku love story omuse okati obulamu tebuli mu baraka obulamu tebuli mu ki musajja mukulu nebena ku mupiira ne bazina n'okwazina oli kwasero ng'essola neeyitako n'okuyitako anti alina tiimu gyawagira awegera Chelsea ali awo tujja bakuba leero tubalina naki nalaba lifengeri gyakoze ensobi nalaba odigwa babayita bagundi abaleeta abazanyi baabwe mu gundi zaabwe bawenga be baani babayita baani bakochi nalaba kochi ensobi zakoze lwaki oli amutuziza akatebe lwaki akoze bwati naye eswala ne bajazina wallahi ng'omusajja ali awo ne bazina eswala y'amagalibi ng'omusajja ali awo atuliti osegedde so mukama wange eswala ne basala neggwako neyayisha neyingira naye nga wallahi tewaliwo kimu kimwesizaako swala okugjako omupiira kati mulimu omuntu omukulu bw'okula mulimu ebintu byogenda weesalako nodde eri Allah subhanahu wa ta'ala ombaka kyagamba nti saba nnyo Allah akuwa emyaka nga mingi naye ala ta'ati llah ng'oli kugonderani Allah subhanahu ebyo emyaka gyakudde eri Allah era Allah bw'aba gikutuusizza mu gyakudde eri Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ebintu omuntu byoleka nga by'abaana bato otegedde nga byabavubuka n'obyesonyiwa ng'okuze naye omusajja oli mukadde n'olemera kusigala nusiga ng'okyasika akasigala emyaka 5 wenanene sigala n'akunywa muleke kutuusa lwafuna ne kansa sigala n'okola okukololwa okutali kwa buvunaanyizibwa nga sigala yakoloza ebbanga lyonna era nga bulya ng'okola bweoba ogenda kufana bufe naye sigala basajja bakulu balemedde ku byonoono abasajja abakulu wallahi balemedde ku mazambi balemedde kujoga Allah tabaraka wa taala naye nga butuufu obulamu bwa tebuli mu baraka obulamu tuvolaba Allah omusira tabaraka wa taala akuwangaza emyaka mingi akuwa ebbanga nga ddene naye nga lirimu okumutya Allah subhanahu wa taala era nga omuntu asinga obulungi yeyo Allah azza wa jalla gwabadde emyaka nga mingi gwabadde obuwangazi nga buwanvu naye nga emirimu gye nagyo gikoze eki girongoose emirimu nga girongoose yakiddali olidde nomanya nti kati bannange budde bunisumbe essola tezina kumpitako nomanya nti buli ssola mu muzikiti bwe basinga nnyo binkutte kasaba aziina bino nino biteeka wali ngende nsala ejjamaa oba oliawo yejjama esembayo oba oliawo yessola esembayo nali ku Sande nagenda ekyazanga okulaba ku bantu b'omukyala wange jjajjawe nali maze omwaka mulamba nga simulabako jjajjawe azaala maama we mukyala bambi mukyala abadde nnyo wa ddiini bambi mukazi mukulu abayangambye nti awezeza emyaka 9 naliyo ku Sande ne tuseka ne tunyumya ne tulyako ffenna naki ne munywegera nako naki naye ku lwokusatu nga Allah agenda mujjulira tabaraka wa taala twogera ebyo bye twasanyuka twogera nga buzayo ennaku 2 Allah mukole ki twogera ku by'emyaka nabuuza muzeeyi ennaku ezo nagamba alina emyaka 9 nasibe muka nagamba tuyonga muto nze n'emyaka 9
nimugamba jjajja weze emyaka 9 nti nze emyaka 9 era simanyi singa temuze simanyi oba ndanizemu okubalaba sime biki mwandisanze nfudde naki ebyo tubyogera naye nga mubuwangazi Allah yamutegekera abuzayo ennaku ezi tuvayo batusalira n'embuzi sebo anti nagenda kubuko ne batusalira embuzi era twasanga ebibumba bamaze obisiika byaffe abagenyi abakulu naki tuwali bana kubikwatako ffe bagenyi abakulu era ffe twabirya naye wallahi tulyawo bawalabe bamama bempita mama bazze bonna webali mama wa mukyalo wange ne baganda be nakiba buli otusanyuse ffenna manyi mbasesa nnyo buli wembeerayo mbeeranga muntu mbasesa ne bakola ne baseka ne jjajja n'asekeramu naye ng'abuza ennaku ezi naye ng'endwadde zaalina zezireze eza bulijjo ez'ekikadde magulu biki ebyo bya bulijjo nga bakadde baffe balina naye wallahi ng'abuzayo ennaku 2 mu buwangazi watambula agende tuba tuli awo ku lwokusatu nga bakubi nga tusimu tibanange jjajja afudde nga kubona kuba olwakubiri ku lwokusatu ti jjajja gye twabadde yafudde era wakuzika sawako engamba subhanallah Allah ng'olina obuyinza ate no nga nina ebikuttekutte obugenda n'obutegenda naye era Allah ogendo kumulabako akasembayo naye ng'akola ki naye kati obuwangazi obw'emyaka 9 obusinga omuntu aba abuzannyiddemu kati aba ageneddwamu ki obuwangazi omuzayiwo bw'alina ow'emyaka 6 8 bw'abanga tabutidde Allah kiki abagenda okuganyulwamu kuba omuntu okuva eno myaka 15 2 3 opeyuka paka myaka 4 oli mu bitu bya kivubuka otomera kino otomera kiri biki byonna kasasiro yenna omuyingiddemu naye kati oli eno okuza emyaka egyo weddaabulule emyaka egyo kisomu weddaabu muliwo ebintu byolina okuleka neweesonyiwa nomanya ati kati kino kankikomi wano kino kangenda nkyesalako kino kankiyingiramu mpola kino kankigendako bwe nti ogende nga weesala ku bintu byoyikulanga bijja kuleetera obuzibu kubanga tetumanyi eddiwo tugenda kwandulira mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala buli omu Allah yamanyiwe yamutegekera oyinza okuwona nti gwe bakuziika wammwe ku kyalo era mulina ekijja kyammwe kibakuziika era Allah n'akutwala eyo ekkoboka eyo wansi n'ofiirayo abasamu bayo ne batufuna busobozi bukuzzawa ne bakuziikayo nga Allah gyategeka gyogenda okufiira olidde babika baganda bafiiridde kuno naye nga tebalina bwabwe embika gye babaziika bafiiridde kuno batuta obusobozi ne bubulawo omuntu omuteeka ku nnyonyi ne bamuziika gye bamuzimulimbo yabo ne bamuziika olwo Allah wagenda omujja ayimirire mu maaso Allah we yategeka subhanahu wa ta'ala n'ekyo bannange ab'ebitiibwa tutye nnyo Allah azza wa jalla wonna wetulombaka yakitukubiriza nnyo natugamba nti ittaqillaha haithu ma kunt tya Allah azza wa jalla wonna w'obeera oli oba oliwa oba oli mu kiseera ki oba oli mu kifo ki teeka mu nkola amateeka ga Allah nga bw'ogateeka ng'oli Uganda na wano wennyini tubireetamu olugezigezi mbwa nze by'obusiraamu nja biteeka mukola nga nze Uganda wano okukola ssente essente ziri z'okola ziri mu ddiini era Allah yazikulagira ozikole era ng'oteekeddwa okunoonyeza abantu be ekyokulya era nga mu kunoonyeza abantu be ekyokulya obeera mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ng'onoonya halaali abantu balye halaali basule mu halaali bambale halaali obeera oli mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kati terereza ensonga ezo togeza n'okumpanya togeza n'olimba togeza n'okola obunnanfuusi togeza n'okola buli kimu kyonna olw'okufuna emmaali eri emmaali Allah gyakutegekera weeri wallahi era gyagifuna omubaka yagamba tuti lan tamuntu nafsun omwoyo omuntu tasobola kufa okuggyako nga riziki yagwe emaze okujjula okuggwayo hatta tastakmila rizqaha okutuusa nga ebintu byonna byolina okufuna obimaze bweba mmotoka ojja kugifuna nnyo Allah yagifunikira bweba nnyumba Allah ojja gizimba ate ennungi biidhinillah ekitabo ekityo ne bw'onookola otya ne bw'onatta gundi n'osibisa gundi n'olimba ebirimbo n'obimalayo n'okulupya n'okutyankalanya era tojja bifuna wallahi tojja bifuna naye ebyo byo tebijja kusuba ojja kubifuna biidhinillahi subhanahu wa ta'ala kati ebbanga lyonna tudde eri omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala
tumutye mu bbanga ly'obulamu bwaffe lyonna. Okutya kyeki kwekola Allah azza jalla byayagala n'okuleka byeyagaana. Kiba kyokutya Allah subhanahu wa ta'ala jaffe mu kwedibaga mukola amazambi ma taraka alaiha min dabbatin singa tukuli kusa atambula walakin yuakhiruhum wabula Allah azza wa jalla tulindiriza ila ajalin musamma kutugira ddala ku biseera byaffe byatugekera okubeera muno mu nsi. Singa ebiseera byate biba bituuse la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mwana wattu Allah tatukereya wadde atotwanguyiriza wabula ati akadde kennyini Allah azza wa jalla akaba yakutegekera mwana wattu kekakola atya kekamala okutuuka n'otambula n'ogenda. Kati ebyo byonna biraga nti tewaliwo atajemeranga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Era omubaka n'agamba nti kullu bani adam khata wa khairu lkhata'ina attawabun. Abantu bonna basobya, abasobya basinga obulungi beba abasobya ne beenenya okutuukiriza amannya ga Allah azza jalla n'ebitendo bye ebyokusonyiwa. Amannya ga Allah mulimu arrahman arrahim alghafur alghaffar. Gonna mannya ga Allah galaga kubeera nga atusonyiwa tabaraka wa ta'ala. Kati okudda eri Allah ebbanga lyonna kigambo kikulu ekyo nga kijja kukuleetera okutereera biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Obuwangazi bwo buno obusembayo obuteeke ku Allah tabaraka wa ta'ala, obeere nga ogenda weesala ku mize emibi osobole okulongooka. Kyekyo mbaka kyagamba tusabanga nnyo Allah azza wa jalla ngamba nti wa atil hayati ala ta'atika, ay Allah azza wa jalla mpangaze ebbanga nga ddene mpya emyaka nga mingi naye ogimpangalize ku kukutya mbeere nga nkugondera ebbanga lyonna obuwangazi obwo bumpadde. Lugenda mu maaso wasaba Allah tabaraka wa ta'ala ngamba nti wa ahsin amali, ay Allah azza wa jalla longoose emirimu gyange. Omulimu omulongoofu oba omulungi oba omutuufu gwegwo Allah gwayogerako eri n'agamba nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yoyo Allah azza wa jalla yatonda obulamu oba yatonda okufa n'obulamu atugezese ani oyo anaasinga okulongoosa emirimu. Ojasanga mu Qur'ani ey'ekitiibwa ne mu sunna z'omubaka nga temuli kuyinjiwaza mirimu, mulimu kulongoosa mirimu. Otegedde era nga n'omulimu gw'olongoosezza gwe gwoba okoledde ku mpagi y'obusiraamu esooka egamba etya? Egamba nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Tewali asinzibwa mu butuufu kujjakaani Allah tabaraka wa ta'ala era n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baka wa Allah era mudduwe. Empagi eyo eryemu mutunuleni, empagi y'obusiraamu eyo eriki? Naye erimu ebitundu bibiri. Erimu emituuso emeka? La ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. Zandibadde empagi bbiri nti la ilaha illa mpagi ne muhammadu rasulullah, kubanga tewaliwo asobola okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala natakkiriza mpaka n'abeera musiraamu. Naye empagi eyo eryemu erimu emituuso emeka? Ebiri. Lwaki? Kugamba nti ibadaati zonna zitukola zizimbirwa oba zituula ku misingi ginemeka? Ebiri. La ilaha illa Allah kukola kulwa Allah azza wa jalla, muhammadun rasulullah kukola ngombaka byakiyigiriza sallallahu alaihi wasallam kibayita okulongoosa emiki emirimu ahsanu amala. Era bawulamu bakyogerako bagamba nti ahsanu amala, omulimu ogusinga obulungi ma kana lillah wa kana ala wifqi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, gwe gubeera nga okukwesikulwa Allah tabaraka wa ta'ala era nga okukoledde ku musingi oba ku njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Era ke kakutanda nga bwe katanda abamu ne bakola emirimu nga bagikuzikulwa Allah azza wa jalla ikhlasan lahu, nga tebagala muntu yenna ategeere bakuzikulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nemuganda nga bagenda okwesanga nga bakoze ng'omubaka bw'atayigiriza olwo Allah abeera asaza mu busaza, ikhlaasu yo yonna Allah abeera agisaza mu busaza n'agigoba. Ate era bakakutanda n'okola ng'omubaka bwe yakola ki? Bwe yayigiriza. Omusajja ayinza okudda wali n'asaala ne mukebera mu bitabo by'esswala ne mukakasa nti ddala omusajja oyo asaala ng'omubaka bwe yakola ki? Okugonda. Bwonna buli kiyungu kyonna byasoma ku biyungo byonna ne mukebera mu bitabo by'esswala nga ddala mukakasa nti omusajja akoze eki? Asaala ng'omubaka bwe yayigiriza, naye nga mu mutima gwe temuliimu lillah. Naye nga sadde omugabo gayogola ki? Naye nga mu mutima gwe temuliimu nti asala kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati Allah basazaamu ne bwe kityo nti mulimu asaala ng'asala kulwa Allah azza wa jalla, naye nga byasaala tebiri ku manhaji, tebiri ku system oba ku njigiriza ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era Allah abeera asaza mu busaza tabaraka wa ta'ala. Kati kw'olwensonga eyo
saba nnyo Allah azza wa jalla alongoose emirimu gyaffe wa ahsina amali ay Allah alongoose emirimu gyammwe kulongoosa emirimu tugambye gwe mulimu gwokoze ku lwa Allah era ng'okuze ng'omubaka bwe yakola ki bwe yayigiriza ensonga ezo ziri bbiri zitambulira wamu biidhinillahi tabaraka wa taala n'osembyayo ekigambo ekikulu kyekigendererwa ky'obulamu bwaffe kyekigendererwa ky'eddiini eno kyekigendererwa kya Allah azza wa jalla okututeekako eddiini eno kyekigendererwa kya Allah azza wa jalla ekigambo la ilaha illa Allah kyekigendererwa kya Allah azza wa jalla okubeera nga yatonda ejjana n'omuliro n'atuka n'enkomerero n'atussa mu nsi Allah kutusonyiwa kutuwa ki kyogamba nti waghfir li ay Allah kola ki kwa toli muntu agenda kulingira jjana okujjako nga Allah amusonye ate toli agenda kulingira jjana na mirimu gye bino tukola bukozi Allah azza wa jalla mateeka ge yatulagira atusaasirireko naye ogamba nti emirimu gy'ogenda kugiyimirirako Allah omubanja akuwa ejjana kizibu okusinziira ku bye tukola era omubaka yakyogera ddala nagamba nti la yadkhulu ljannata ahadun biamalihi tewaliwo agenda kuyingira jjana na mirimu gye basahaba ensonga eyo yabeewuunyisa nnyo ne bagamba nti wala anta ya rasulallah nawe gombaka alayhi salatu wassalam togenda kuyingira jjana na mirimu gyo gwe nabbi nabagamba nti wala ana wadde nange illa an yataghammadani allahu birahmatihi okujjako nga Allah azza wa jalla ataddeko okusaasira kwe olwo nja kuyingira ejjana kika buluganda kati ekintu kyosaba Allah ebbagala nti waghfir li ay Allah nsonyiwa ebibi nina bingi nabikole ki kiboolaba mu dduwa ezo mbaka zetuyigiriza mulimu edduwa eyewuunyisa nga tonatola salaamu ze tusoma oluvannyuma lwa tahiyatu mulimu egamba nti allahumma ghfir li ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni anta almuqaddimu wa anta almuakhiru la ilaha illa anta obeera weenenyezza ebintu bingi era obeera weenenyezza amazambi mangi era obeera osabye Allah azizimu ku ddwa nabbi zeyigiriza omuntu zatateekeddwa kuleka zatateekeddwa kuva mu sola wange Allah otegedde sewu kati ebyo tuvuga nti Allah azza wa jalla era wakitiibwa nnyo atwagala ikyeva Allah bizizimu ku nsonga lwaki Allah yatuteerawo kugamba ibadati eza sunna nti buli ibada Allah yagijjamu min jinsiha sunna yagijjamu muyo sunna zetukola ezekyeyagalira nga ojja kwemalayo byonna era omubaka n'atugaana okuwanvu ennyo mu swala zino nga tusaaza yagamba nti khafif fendezereza abantu ngaobasaaza oba osadde wekakola ki edduwa nyingi omubaka zeyasomesa swala nyingi ziringa mu 20 nyingi okwotekana edduwa eza Qur'an eziri mu Qur'an eziri mu sunna okwotekana n'ebibyongaggo byoyagala okusaba Allah nga tebiri mu bino nebyeyigiriza gwe nga gwe omuntu weweetaga byebibyo nobisaba Allah azza wa jalla era wewali ekigambo ky'abawulama ekigamba nti awo okkirizibwa n'okusoma mu lulimi lwo nga tonnatola salaamu ng'omaze okusaala omaze okusoma bino nabbi byeyigiriza sallallahu alaihi wasallam olina obwetaavu bwa kino tukimanyi mu Luarabu tukimanyi mu Luarabu gombaka yagamba nti akaseera komuntu falyakhtar min almas'alati ma sha asabe byayagala abaffe Bawarabu bokka banasoma nga byebaagala abaffe abasoma Oluwarabu bokka banasoma nga byebaagala tebalina bwetaavu maso ga Allah tabaraka wa taala lwakuba tumanyi Luwarabu ne ku sujudu wansi ambaka kinagamba nti aqrabu ma yakunu alabdu min rabbihi wa huwa sajid omuntu abeera nnyo kumpi ne Allah azza wa jalla nga ali ku sujudu ambaka nagamba nti fa akthiru min addua muyitirize nnyo okusaba Allah tabaraka wa taala abaffe abamanyi Oluwarabu bokka be banayitiriza okusaba Allah tabaraka wa taala abaffe Abarabu bokka be banayitiriza okusaba Allah tabaraka wa taala bawulama kyebava barajjaha ensonga egamba nti omuntu akkiriza mu lulimi lwe
muswala ne ya farada على الراجح على القول الراجح بيقام بيسيغو بتوف بيقام بيا علماء على القول الراجح جاء رسول قال بيا صالح الفوزان لابن تيميه سونغزو باز وامبوا كونيو ngabaraga nti omuntu atamajiru warabu oba atanayijiru warabu oba ali mpress yokusoma warabu akirizibwa ngomaliriza ziri ezo ndezava ku nabbi sallallahu alaihi wasallam wazmaz badde banyonyole dua eyekitibwa mbaka jatugamba nti Allahumma ighfir li ma qaddamtu seka tulade ku imam tahiyatu tajimazeyo duwe bifunira wa hari kati duwe bere kusubye kati gojja jifuna mu sunna duwe nyingereza batasomye wala tuwade tusome biseera ebyo mu lusoboka kuita hali yawmuka islamiyun nga tuli ku tahiyya tuli ku duwe zisomwa baada nga tumaze kusalira nabbi naam tuwade tuli ku duwe ya 12 si ya 12 tuli ku duwe ya 12 nenga zonna mpitirivu obulungi mulimu edduwa ezimu okusuuta Allah azza wa jalla nga tunatola salaam kubanga mbaka yatuyigiriza nti bw'oba oyagala okusaba Allah soka osuute Allah osalire omubaka kati teekayo ensonga zo naye muzo mu dduwa ezo muzo ezimu okusuuta Allah tabaraka wa taala mbaka zatuyigiriza nga tunalwa kutola salaam mumwe edduwa egamba nti Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وسوسك تنرزا الله شو كما سبيد الدوم بكا jukira byonna bigase omumbu katugamba tugare Allah kuzimu ku nsonga ezanuku zabaddu kukubera ngo ososo kutendereza Allah nosabira nombaka kati wali mutahiyatu wali kugamba at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka wa assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila tibaita at-tahiyatu wa at-tashahhudi lwaki tujita tahiyatu olwekigambo ekisooka ekigamba nti attahiyatu lwaki tujita attashahudi olwa shahada erimu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ejibaita attahiyatu ba attashahud katozzaako okusalirani omubaka sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما زوك سالهم بك صلى الله عليه وسلم كتونولت دون بزيجرز ازيمك سوت الله عز وجل ازيم التوحيد ezimu bigambo Allah byasinga okwagala ebyamutonze eggulu n'ensi byoyogera mu kaseera ko ng'omusuuta nabyo Allahumma inni as'aluka ay Allah nkusaba lwaki bi anna laka alhamdu kulokubanga gwotenderezebwa la ilaha illa anta toli asinzibwa mutuufu okujjako ggwe wahdaka olyomu la sharika laka tiwali kikugattibwako ebyo Allah byasinga okwagala almannan omugabyagaba okugaba okutalina kkomo nina katabani kange nagezere kayiba bakata Abdul Mannan mutume kumanyaga Allah g'abaana bammwe almannan kitegeeza omugabi agabe engaba kugamba esembayo awabuwi Allah tabaraka wa taala bighairi hisabin nga tabaze almannan otegedde ya badi' as-samawati wal ard owange gwe Allah eyatandika okutonda eggulu n'ensi nga twali kyolabiddeko yegwe Allah byonna bigambo Allah mutahiyatu wali watonna batola salam ya badi' as-samawati wal ard ay Allah azza jalla gwe watandika okutonda eggulu n'ensi ala ghairi mithali sabiq nga toyina kyolabiddeko ya dhal jalali wal ikram ay Allah gwenna nyi kitiibwa gwenna nyini kugulumizibwa na kitiibwa gwenna nyini kugaba na kitiibwa ekitiibwa kyonna kikyo ya hayyu ya qayyum ay Allah gwe mulamu era gwe yoyimirizaawo obulamu bwa Allah azza wa jalla buli kabila bujjuvu laysat masbuqatan bil adam oba tebukulemberwangako butabeerawo obulamu bwa Allah tebukulemberwangako butabeerawo ate era tebujja kuggwawo tebulinga obwaffe ffe abantu twasooka butabeerawo era Allah tegamba nti kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum
thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kati obulamu bwaffe bwasooka butabeerawo nebubeerawo kati byonna Allah bimutenda nabyo alqayyumu yayimirizaawo kati osembyayo n'osaba nti inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ebigambo osobola obisoosa ng'osaba